Omulamuzi wa kkooti ya Mwangattu Mengo Adam Byalugaba azzeemu okuwulira omusango gw'omusumba Robert Kayanja owa kkanisa ya Lubaga Miracle Center gwavunaana abavubuka 9 omuli ogw'okumwonoonera erinnya nga bamusibako ogw'okubalya ebisiyaga okusalimbira ku kkanisa ye. Bo kye bagamba nti baali bagenze kubanja musumba Robert Kayanja ensimbi zaabwe ez'abasuubizibwa omusumba Kayanja oluvannyuma lw'okubalya ebisiyaga. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Omukugu wa poliisi mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango obuyitira ku byuma bikalimagezi olwaleero lwazzeemu kugasimbagana n'omuwolereza wa gavumenti Jonathan Muwaganya okwongera okukakasa alipoota ye gye yawaayo eri kkooti ku abo be yazuula ku masimu agaamuweebwa okunoonyerezaako obujulizi obulumika omusumba Kayanja. Jonathan Muwaganya ng'ono ye ssaabawolereza wa gavumenti mu musango guno akunyizza Kanene Enock ebibuuzo omuli ensonga lwaki yayokerezeganyanga n'omu ku bavunaanwa mu musango guno nga tannaba kuwaayo alipoota ye. Wabula n'akasizza nga bwe yafuna olukusa okuva eri bakama be mu nsonga z'okunoonyereza era n'ategeeza nga ye bw'ataamanye oba ddala Wasswa Ismail yali omu ku bavunaanwa. Ono akasizza kkooti nti kituufu yayokezeganyangako ne Wasswa enfunda eziwera oluvannyuma lwa Wasswa okwagalanga okumanya Enock watuuse ku alipoota. Ssaabawaabi wa gavumenti agenze maaso n'okukunya Kanene Enock ebibuuzo ekireesewo okuwanyisiganya ebigambo wakati wa bannamateeka bawawaabirwa ne ssaabawaabi wa gavumenti, era bano basabye omulamuzi Adam Byalugaba okukoma ku muwaabi wa gavumenti Jonathan Muwaganya ku ky'okutiisatiisa omukugu Kanene Enock olw'obutaddamu bibuuzo nga ye bw'abyagala. Ono era asabiddwa okuddamu okubuulira kkooti oba mu bye yeekebejja mwalimu ebifaananyi by'obuseegu ebyaweerezebwa okuva ku ssimu y'omusumba Kayanja nga bigenda ku ssimu ya Ligani, wabula kino akiwakanyizza. Wabula ono bwe yali awa obujulizi yategeeza kkooti nga bwe waaliwo okuwanyisiganyanga enjogerezaganya wakati we n'omusumba Kayanja n'omu ku bavunaanwa nga zino zaali zikwata ku bisiyaga. Kanene yategeezezza kkooti nti waaliwo obutambi obwavanga ku ssimu y'omuwawaabirwa Ssentongo Ligani ne bugenda ku nnamba esembyayo 503. Kino kyalabibwa oluvannyuma lwa sisitimu ekebera ebyuma bikalimagezi okulaga obubaka bwe beeweerezanga oba bwali bulabibwa buli ssekinnoomu. Ono era ategeezezza nti okusinziira ku sisitimu kiraga nti obubaka obwasindikibwanga Ssentongo Ligani bwasomebwanga ennamba eyali esembyayo 503 ng'eno yazuulibwa nti eri mmanya g'omusumba Robert Kayanja ng'eno yali eseevingiddwa mu ssimu ya Ligani erinnya Muzeeyi. Lindirira mu katundu kaffe akookubiri naye nga kkooti akuddamu okutuula nga 14 omwezi guno.